Yes, okay, tugenda maaso Strange House Production tandika butandisi sagala bakunyumiriza bunyumiriza ndatenga bulijjo nagamba okuva mu Ems Productions azizo tutandika ensonga za Senga Part 3 entandikwa filime egenda maaso era nga sagala bakunyumirize omuli abazanyi bo Namukwaya Aisha ekyali ntandikwa Saidi Sentongoziwa era nga ne Nicolas Oketa akomye omweno Nakato Blessing Tomusubwa Nabawes Ani Jessica Bukirwa Mastura era nga Tagonza Mebo bonna bali mwene egenda maaso entandikwa filime egenda maaso Namukwaya Aisha Locations Manager Nakato Blessing editor filime egenda maaso era nga Bashman edit sound effects Elslage producer tukyali kunyanjula twagala kulaba ensonga za Senga zino abaami n'abakyala gwe batutte okuba akole ku mikolo kagiwedde omusajja bamututte simanyi okumala ebibambulira bamututte okumala ebibamba bamututte okumala ebibamba unaavaayo bamuyisa bulungi mbusimanyi waliwo omukolo oguyina okukolebwa ekyali ntandikwa firimu tugenda maaso ye Part 3 gye tutandise ono gwe bayita Namukwaya Aisha Original Names bannange muka mwana abeera wewa naye bannange naye mwana mulenzi munnange okulikayo omusogaako basuukayo baba ononywa kutuzi munnange akatuuyo kosaze leka munnange onyweko bamunywesaako kino ekikolwa kya Senga kya bubbi ayagala kubba muvubuka Senga nga tatandika kuwaana mulenzi ono mbu yakulaawo waateeraba agani bannange kale simanyi lwaki nange saagala kiyita kweyagaliza ono yeebuuza Senga bangambye nti waliwo omukolo ogulina okukolebwa kati ogwo mukolo ki Senga ndabanga okujja gambula lwaki omukolo guno gubadde gwa mu kisenge ate kati ekintu kino sikitegedde sebo okukiika embuga Senga omuvubuka yeebuuza sirika Senga amatidde bumatizi omuvubuka amaanyi gamuwedde n'amugamba saagala weerabire oyina okudda kuba kati amawano gabulako okukaatiriza amawano gakukaatiriza maama Senga balina okukaatiriza amawano kiki likavaawo namuga neesokumbulire lwaki Senga ekintu kino kitadde mu mbeera eyo osirike okooye bukooyi nyonta yekuluma sikukusinziira gy'ovudde mwana mulenzi weevudde ogukolwa kwata weevudde ogukolwa nya ku tuzzi olengera Senga amaaso we gamuzimbye gamumyuse yenna bagenza okumala ekibamba naye okutowolokoka ate omuvubuka ono akoze nga enkumbi eno gye bayita kyapa goonya tunula leka kubanga weekwata oli muntu mukulu magezi gassa kati obadde oyagala bampandike ku kyalo nti Senga waawali ye yakutte omusajja leka naawe kino kyogamba tokirabanga koli muntu mukulu kyogamba nze enseko zempulira gwe oyagala kunyiiga munnange sooka oyambale kooti abaana babatumye ku dduuka musajja wattu wuno Senga ava kwe namunsu alya ku nswaze firimu egenda maaso ogenda okulya bakomawo Senga naddukawo abaana bakomawo abaana balimu abaana bagenda okudda baneemukulikira eyo nnyo ddala ebyana bikomyewo ono nga adda mu kwesesa yeesesasesa eno ye Part 3 eya firimu eno tugenda maaso nagambye kati twatandise ebyaddala weetegereze yabatumye sumuthi baleese sumuthi naye bagenda okuleeta sumuthi ndaba Senga amaaso yenna atunuza
ono namutemyako kumba mutemyako bali mulavu kati yasibulirawo kuba munange era wabadde ennyama enjo kyakawoowo kabaawo muntu bayinza okugambira abo akawoowo senga amaaso gakyuse bulala kati kumbe ne kino kiwala kya senga kyetegereza maama omwana yafuna eddenzi okujjako mbadde nsaba kati ng'asooka asaba njagala munange omukwana amperekere katono akwerekereko tewali buzibu abasajja tebabana amujjukiza olugambo si kirungi takola olugambo abasajja tebaba na lugambo ayinza okuba olugambo kyo si kirungi lengera senga bwawoomerera senga awoomeredde taliimu wadde okayirira n'akamu kati senga awoomerera buwoomerezi tanakayirira namuwadde ja tugende bebi asiibula kumba omulenzi abadde ku nyamanjo kye senga yamukozesezza omukolo gwa mu kisenge omukolo guli gubadde gwa tyabula senga bamutyebuti munange ne wosuza olumu olubala kali senga awulira ino yamutwaliddeko kameeme abakazi bwe batyo gye bali omukazi nga ye kwegamba ye muntu wakuwatanya kyovulaba omuntu ayinza okgendewa omusamize simanyi bagenze muvumula kigalanga oli n'amugamba mbu eddagala ligenda ku lunyata olaba wakuteeka eddagala ku lunyata ng'ekigendererwa kye naye agala kukima amazzi mugga kati ebintu ebimu byakwegendereza kakati munange yakwata ekkuba gyasiibule namugamba munange kaŋŋende asiibula kano kabeera buli we badde bali kabeera kagoberera ye tagonza Mabel Original Names kumbo genda okwetegereza bali bweru senga najja yamutunuulira ye senga muto firimu egenda maaso senga muto Bukirwa Original Names kati kumbe awedde awulira nga muga mwana wa maama kyokoze ekintu ekyo nga si kirungi laba senga bwatunula kati mbu lwaki okutte ku mba wa munno senga yesoberwa namuga ebintu bino byoliko byakuswalira ddala tosobola kudda ku mulenzi wa muwalawo naawe nojja omugola kati mbu olabya nzingidde enkata mbu tansobola oba abadde agenda kunetika namuga kakati ovudde mu bintu by'okuwa manta owamba buwambi oli mubbi naye obba abasajja laba omubbi w'abasajja ababbi b'abasajja lingira amaaso ogenze n'obimugamba namugamba togeza ate nkulaba oyagala kutandika lugambo namuga ebintu bino bya buswavu nnyo era singa omuwala akimanya nti watodde ku luwombo lwe onooba oleese obuzibu tunuulira kati ng'onaamubuuza ebintu senga abadde agamba ki omuwala ayagala kumanya abuuza omulenzi we wabanga wabaddewo ekigenzo maaso senga abadde agamba ki kati nga mugo ojja kunsonyiwa okubuuza naye kyamazima njagala kumanya gubadde mukolo ki laba kali lugambo tagonza Mabel ali wali ateze okutwalinga yewe ebisaniya ati kati ng'onaamugamba nti nja kubuulira omukolo nga senga bw'abadde aguŋŋamba naye ojja kumpaamu akadde bannange kiri tekyogerekeka emikolo mingi nnyo egyekika ne bagaba bakunaazizza ebbombo ku lulagala naye kino ekintu kyadde kyo kiralamuko kino kiralamuko era munange ng'amugamba ebintu byo bigendedde ddala bulungi awatabadde ensonga mbi mu nnyumba senga muto ali mukazi akaza muganda we ekintu kyakoze tekibadde kyansa kimaliramu ddala amaanyi era kiweebuulira ddala nemuleka kati ate ono eyereese obwereesi kaakati mbu omulenzi yereese agenda wamanta muwamaazi n'omugaani lwaki gwe tobeerako n'omusajja owuwo oli muntu mukulu oba n'omusajja ajja mu myaka gyo kati ensonga eyo si nnungi ate etya kati bwazze mbutuse oba kati olabye yagenza awenyera kati olabye bakyusiza langi era fina twerekaleka munange gwe bagambye omulenzi omulabye anyiize senga mbwe ennaku zino abadde azitowa mbw'omanyi omuntu bwalwawo okubaako olubimbi awo munange gwabaawo obuzito kati awulira essanyu limujjudde oli gasiya buloolo
Bannange omwana ayagala kunkuba kati nno ayagala kuyingira kati kino si kwe kunyononera egundi so omuntu ava ku ssanyu lyange ate otandika okwagala wenno togeza kulaba kati ojja kuleeta olugambo bw'oba oyagala kummanyira tojja kummanyirira wano oli mugenyi naawe wazze kukyala tojja kujja wano oyingirire mu nteekateeka zange omuntu yenna bw'aba alina ekintu kyagala ku mutima tosobola mukaka kukitegeera na bwongo kati munange ono nga munekatule kansiibule bamuyita Tagonza Mebo Original Names asiibula alemera naye mu ngalo anti nako kazaalibwa oli omukyala senga kati amusiibula alemedde mu ngalo ayina ebyokukola agenda kale batulabira engalo asula mu nsule nawe kalina engeri gye katambuza amaaso mwe katunuliranga pusi erabya amata kalina engeri gye katunulamu ono kwe kujja asiibule naye ng'amugambye lwaki tombuulidde ku mukolo gugenze gutyo namugaa nedda omukolo tegujja kubuulira nga nkulabye olulala teyamubuulira mukolo ki mikolo giba mingi kuba kati ono yajja kutya abantu naye wabeerayo ndowooza n'ogw'omwami ayinza okuba naye omukolo gwe gwabaddewo naye omuwala ono sikakasani asobola okumanya omukolo n'atatabuka firimu egenda mu maaso weetegereze kati nga tukomawo senga ali wano musanyufu bava kuwerekera omwami agenze kano kasanyufu kuba senga yakagamba leeta mu bbaawo tutereezeemu ogenda otuuka mu maka ng'oteredde bulungi kumbe senga talina maka gatereeza abadde yeetereereza ssanyu lye nga kafukamira kakazi kattu nga mugasenga munange weebale kwebala senga abadde amanyi biwunyo omuwala laba bwali mu kwebaza sengaawe olw'okukola omukolo nebba anti akalombolombo kutereeza maka kumbe lirino lisenga likufulibwegedde ate omuwala engeri gyali mu kibira tuli mu mbeera ey'okutyaba tokkirizibwa kubeyuka kyokka senga yaabeyuse wa mukoddomi we weetegereze firimu weetegereze firimu kale omuwala nga yeebaza emikolo senga oba gitambuza bulungi emikolo gitambulidde ddala bulungi nga bwe kyetaagisa gitambudde bulungi abadde mugenda kolaki kati ng'asooka ababuuza kye babadde bazzaako nga baggaatuge tugolola engoye munnange bagenda mu kukola byabwe senga ali wali awoomerera lengera bw'afaanana bannange kibooko olugono olwo kyemmanyi ndoza luleeta essanyu olugono luleeta essanyu kati omulengera saagala okusiima nze sengaawo anna nyambala dda n'okudda anna owulira senga ate nkuyambye nkutyabisizza enku wajja toyina adde akasanso otyabye enku wuuyo ofunye n'enduli z'enku kati nzo nonsasula otya azaala era kale tezigenza dda na lusoggo nange kanywe ku tuzzi tw'ensuwa gwate nze nazaalibwa kufa nkalamata enkulu tenywa nga bujja bukyenkya nange keera kusenya mannyo senga agenda maaso eri ali mu kusiimuula kabalaza bano bakazuukuka ekyabadde wano eggulu nkoko baana munange bagenda maaso wasiza otya tasha kyendi eri atya ye Tagonza Mebo Original Names nga bagenda maaso bali mu kusenya firimu egenda maaso nagambe tukyatandika butandisi eno pati 3 eya firimu eno
era nga tukujjukiza wenna ali ku VJM official YouTube channel tuzikutuusako ng'ebina Uganda nammwe abatraku Nice TV tubaagala nnyo era tukujjukiza okusubscribinga tugenda maaso ne firimu yaffe ng'emanyikiddwa ng'ensonga za Ssenga Part 3 gye tulaba. Kakati ono yasooka ne yeebuuza emikolo egyabadde ano tegyategeerekese n'agaana naye emikolo ki guno Ssenga gwe yakoze omukolo gubeerako emmere. Kati abaana bano beebuuza we bagendedde mu omukolo gwakoleddwa beebuuza mukolo ki nawaayi simanyi naye maama yagumanyi naye mukolo ki ogutaabaddeko mmere kumbe emmere yabaddeko naye yabadde y'ababiri emmere yabadde y'ababiri era okulya okusolobeza n'okuwuta kwabaddewo kwababiri. Firimu egenda maaso nagamba eva mu Elslage Films enatenga bulijjo simu eri 0703415308. Ssenga ali bize yakeera okukola emirimu musanyufu leero. Aha kakati bano bava okusenya kano nga tekajja. Maama wangi oli wasuze bulungi maama? Kasanyufu maama yeebuuza kasanyufu ki kumbe kaagala kubuuza emmere gye baabaliddeko. Mmere ki maama ne mutulyako emmere mpulidde waliwo oli nawulidde ono yeebaza mbu waliwo omukolo ogwabaddewo. Omukolo gwabaddewo kati ekintu omukolo buli mukolo kubaako okulya mwana gwo n'oba oyagala bwagazi kulya buli bwotyo. Kati tuba tulya ogenda okweregereza ono akomyewo yabasanga boogera ku mukolo kumbe oli yagutegedde yategedde omukolo ono mukufu jjo banange kyaba babuuza omukolo ogw'okubalyako emmere. Firimu egenda maaso yabatunulira n'alaba emputte abantu bano bayaaye buyaaye egenda maaso tulaba ensonga za Ssenga Part 3 nagambye etabuseemuko kati etabuseemuko munange gwe mwana gwe ebintu by'emikolo byesonyiwe genda okole ebibyo si buli mukolo nti kuba kulya omutunulira n'amaaso ne gakuluma era we bali kuyita ku mukolo n'egulibwa gwa kaadi n'otalya togendanga n'onyumya ku bantu nti temwalidde ogenda nga oswazaswaza banno tokikolanga. That is too bad, very bad. Situka ogenda okola by'olina okukola. Maama tongoba ngambye eki genda okole by'olina okukola batunulira n'amaaso ne gaagala okuluma. Mikolo gwe babagamba nti buli mukolo kubagabana. Abagala bano bagala okwemanyiza abantu emikolo ekasisiina buli mukolo. Maama yatabuka yabagamba si buli mukolo nti kuba kulya yawe oyagala kunnyingirira tojja kunnyingirira muliro nabane booli kati muliro waka nkwata mpola kati atabuse maama kati kalabe muganda we ng'amutunuulidde bubi ku kikolwa kye yakoze. Bagamba nti abantu abamu ensonyi bazifuula obusungu neyogerezaako. Nze nsooka okwagala omuvubuka atali wa myaka gyange oba bwe namwagadde yagenze abutusi munoonya okunkolako olugambo muba numubuuza mukolo. Kakati muneyo tukwate kubbo ne tujja tuveeyo ne tujja tudda erudda. Waliwo omusajja mukulu ali wana ali mukola ki mukwoza egenda maaso. Kasuuka bamuwasa bananga abavubuka mukole nnyo waliwo ekintu ekitali kyangu. Kati omukyalo ono namwandu yazaala Janaya ono gwe bayita n'abaweesi Ani Jessica Oligino n'emuzi kati ng'amuleetera banange toli wano okwasaganya emirimu. Kasuuka munange ndi mukooza Kasuuka ali mukooza masuuka munange mbadde neerabidde uteteeyi buno bumpisizeemuko naafupeti zange banange musajja gwe ngeyongedde okwagala kuba omukwano gwo baneemungi nnyo munange ompisize bamuyita n'abaweesi Ani Jessica Oligino n'emuzi
Wakabina akanene afambo. Ne kati ng'asooka mbuuza wakabina akanene afa migo. Ereka naawe obugoye asatu bwokka naawe. Kikutekane. Oye sinisa manya kanaali amenvugo. Kati kasuuka engeri gy'alina obulevu buno obulanga amataba. Buli bamukwata mu kalevu ng'awulira laavu yeeyongedde. Era ng'agenda maaso. Namugana tuli babiri ffekka. Tulina kuyambagana. Wano omanya onjoleza ku ngoye. Nange nga wengula emmere era tulina buzibu omuzigo gwo gwerabire. Musajja wattu ennaku ekiruma bambi bakyozesa nange okoze engoye tetuganye oli omwolezaako naye bw'olaba omukazi nga bamwoleza engoye nga ye ali mu byakwebitegula ono ali mu kwoza ngoye bamuleetedde endala afupeti obupale. Musajja wattu ebintu bya dduniya obirabye. Omukazi okwozesa omuvubuka engoye anti bamuwase bavubuka mukyafumbirwa nnyo. Kakati bwe tukwate kubo ne tuveeyo tugenda okudda eno Jenaya ali eno ali mu kufumba kati nnyina okuva leero omwana ono we yagenda ewa ssengaawe yalabanga amuwadde gaapu yakola obusolosolo bwe kati kano nga kajja yamusanga afumba kati nga mugambo waaye ofumbo oli kuki omuliro mu kyoto nga temulimuka kati mbono omukka obwedda gumubalagala mu kyoto temubadde mukka emmere teekone enku yaziggyemu mbu omukka tegumubalagala anti ye tafumbiranga ku nku abirabidde wassenga nze era ewaffe eritwera tuli ku gaasi ewaabwe baggaasi kyogamba nti tofumbiranga ku nkunku wadde tetufumbira ku nku ewaffe ffe tuli baggaasi era nze nagamba Jason alina kuuka ebyeri bya teekako swiki awo teekako swiki ebyaffe byateekako swiki ebyaffe si byakwata embazzi. Ono yatunula ne yeewunya era Jason ne mugamba mbu kati tuli ku kyoto eno nku maama era oyinza omulabirawo nga gyaguluba ne kuuka n'aleeta ne gaasi kubanga akimanyi nze omukka gunnumya amaaso muwase ajja kitegeera kati ono yalabanga abamuduulira. Jjukira ono yalina omusajja we era gye yanoba nga bamukuba empi eyalina emba bamukuba empi n'azimba amatama ogalaba wano kati gatandise okola ffumu y'amambuluga abasajja bakuba n'akukyusa fomula kati bamukuba nnyo n'afuuka fomula kati mbuno afumba atudde n'amugamba ffe wano tuba tufumba emmere tuba ku maviivi kwenirekanza amaviivi we ganaanuubuka omwana wanaatuuka okumpeweeta amaviivi nga gakalabuse naakikola ntya ono kyamuggwako ono tafumba afumbira ku ntebe waggulu yajja wassenga kuyiga naye talina kye yayize kati ono yalabanga gwe baduulira ewaabwe bagaasi bali gaasi alinga gaasi kaakati nno maama aba agenda njagala weetegereze tunuulira senga alabika alina gy'alaga oli ali mu kufumba kumba ono olugambo lumuleese maama sooka olindeko hale kiki maama ono omwana nga nsobedde ebigambo byayogera omwana mufumbire emmere tetuulyeko ne maama emmere mbaoli yagiggyemu enku mbu simanyi mbu omukka gumulumya amaaso se baali mu kwewaana wa maama nze saa muntu kuneewaanirako nga nze omusajja yankuba ku ngufu ono bbawe yali wa miggo se baali waggulu gy'atudde wangi anangereka atudde waggulu bwebanditomedde omusajja oyo n'agamba nti neeba n'ebintu bino bintu bizibu nnyo n'agamba nti omusajja gwe walina okuleka ndi omusooka ye yalina okubanga omusajja afuna omusajja bw'ati naye n'otunuulira omwana newazze newasenga mbeeko kyemuyigiriza ali mu kutweyagalirako ekitegeeza yafuna omusajja amweyagaza mwana wange gwe watomera omusajja bane watomera mutemu abantu batomera basajja babaagala n'otomera mutemu n'amugajanga omperekereko ebyo tujja birabanga tukomyewo naye munnange mwana wange buli kimu ogenda okufaanana kati maama yakirabanga omwana we ekituufu yamufaanana alina olugambo bamuyita Tagonza Mebo original names
ne namukwaya Aisha original names film eva Mwemis Productions natenga bulijjo wali ku VJM official kati ono nga bamuleka wano kakati abakyali mu kiyungu nga senga mutajja bali bafulumye obadde oli wana akamere kaidi bambi yamwagalira amukwatibwa ekisa kati nga amugamba balo wamuyogeddeko naye namugana ngeri obedda njagala mukubira naye nga nyala sooka kufumba nange saagala weesige bantu abantu si bangu abantu babba abasajja obeerawo n'omuntu ng'omwesiga naye najja kubito weesiga bantu lwaki senga ayogera ebigambo bino omanyi emandwa ya bwanika bweba ekulinnye oba oyagala kuwanika bantu kati senga awulire emandwa emusiiwa emimwa abantu bazibu munnange teweeriranye abantu basobola okubbira omusajja munnange n'otandika okukaaba teweeriranye abantu people are not easy not at all si wadde n'akatini bwe kati owulidde mwana wange kono nti ye kale gamuga ntegedde egenda mu maaso kakati kyeyakola nga ava mu kiyungu akubire ku mwami we kakati n'omwami alika yambuuza wa buli kimu kiri bulungi kati nga mugamba munaye mbadde sinaddamu kukubira okuva lwe wavudde eno nga mugamba nti tewali buzibu gye ndi nange natuuse ewaka bulungi nnyo Stefan Sound ali wano naye nno yabwegedde bamututte kwegamba ne woba ng'oli mu ddwaniro aba emmundu zibaamu ebika bayinza okussa kuziriza eseemuggi nga bw'obanga tolidde kiro yakawunga tosobola gikube mundu eri kati nga mugane nyala kwogera ku mikolo mukolo ekigwe mwakoze ogwo nawulidde obasenga kale omukolo mwagukoze mwakoze mukolo gwagenze gutya ono asobola kwogera atya ku mukolo guli kuba omukolo oyinza okugamba omuwala n'anyiiga bunyiizi namugaye ekyemikolo tokyeraliikirira nnyo it was just traditional nankani ritual kati nga tatandika mugaana naye senga nga akuwaana nnyo namugaa gwe tofaayo senga tomweraliikirira buli kimwa kale senga amwagala nnyo ambi abaana ab'obuwala engeri gye batakuziddwa kugundi ku ngozi ekigambo ngozi kigazi nnyo omuntu okukulera naye kati nga tamugamba mbu ayagala kunywa yogati ng'amugamba mbu ayagala kunywa yogati kati ng'amugamba osobola okuneeterayo ka strawberry kati tuba tuli awo ogenda okwetegereza kumbe ensimbi ziwoome semasemate ayingiddewo nsimbi ziwoome semasemate ayingiddewo efirimu egenda maaso njagala weetegereze ensimbi ziwoome semate amekuja kati ng'amuga nkwagala nnyo nkono nti nange nkwagala nnyo tunuulira weetegereze maama osibye otya gyendi ssebo oli otya ono ye Ssenyonjo Saidi Ziwa mukadde gyali ng'amubuuza oba senga bwe gyali senga mukulu era senga gwe ŋŋamba senga yagoba wano bwe nzijukira nedda nze sitombuuza bya senga kati kumbe senga muto n'avaayo obaye kikyate maama osibye otya njagala kusenga gwe mwami ani ayagala mukyala mukuuma mukuuma taliiwo yagenze atandise mukweka bukwezi atandise kati musajja watulava ekyamuluma lava emuli bubi namugamba bwanajja nja mugamba
that obadde wano naye taliiwo bambi oba tulabira firimu egenda maaso angobye alabika abagambye baŋŋambye mbu taliiyo naye nga kyekituufu mukuuma gyali yankoowa bukooyi musajja atunga yeeyongerayo ate anaakola atya kaakati munange nga wajja wayita akaseera we wayitawo akaseera bwe kati bano abaana bali mu kwetereeza bali mu zimeekaapu bali wano bali mu bumeekaapu ewaka bwebeetereeza omanye ebintu byabakyala bino byakwefaako nnyo oba teweefuddeeko tuba tuli awo tugenda okwetegereza waliwo eyingidde pajero bitama ono yamanyirawo omwami azze kulu n'agifuluma bamuyita Nicholas Oketa senga yasinga okwagala yetegereze firimu bannange senga bambi azze bbaawe ono amwagaliza bitya ye senga muto kumbe senga mukulu ono yetegereze maali kwe bannange abaana alenzi bano yamusanyukira firimu egenda maaso laba senga omulalu laba senga omubbi laba senga omunyazi senga omunyazi najja bannange omugenya ajja temuŋŋamba laba okuloola senga bamulekamu ekkonda kumbe ono buli wamulaba atya senga tusanyu munange tukusanyukidde mwami waffe weegenezanga nnyo omuntu ogera ekigambo ekyo tukusanyukidde mwami waffe bamusanyukidde kale oli abasenga ne firimu yiino oli bulungi munange wiri olabye ensi olabye edduniya omukazi ono naye muli ayinamu waya mutwe alinamu waya mutwe wetegereze gwe mukazi gwempitaako kati nga mulamu ezibanjimuula ndowooza wagambye yogati naye nze mbadde ndowoozeza namuga lwaki sikutwala netufunamu akadde kunywa kwa ice cream kumbe ne kali kabulira oyinza ogake bagamba neno nako kalabika olugambo kalina lungi baagala genda kufuna ka ice cream munange nga bagulira mulamu ng'ayingira nono nga yeetooloola ng'ayingira gaali weetegereze gwe wabadde ki ongamba togenda namugamba toyagala kenetandise kweraga ogwotyo akafuba omulenzi leka naawe kula tosobola gwa akafuba omulenzi n'omugwa akafuba bwotyo naye kati lwaki oyagala okubba munno lwaki tondekaamu sisobola kuleka n'agamba ebintu bino waŋŋamba obiviiriddeko ddala nesonyiwa kaakati nno we nagamba olekeraawo okuzanyira ku musajja wa munno olemye kati ngenda gamba maama w'omwana nti nno omwagalira omusajja oyagala omwana omubba wa munno n'ayitawo leka gundi leka naawe bannange amugaye nikangende ngaye maama w'omwana baabano ngenda mugamba kirabika maama w'omwana etabena owaayi ekintu kireke sonyiwa kale sijja kiddamu jangu ntugire ninayo emitwalo 10 wakakanjikuwe emitwalo 10 gikole ng'akasaanikira okuzibikira emimwa ono aleme okuddamu okwogera oli maama nkwagala ekintu kyokola ekyo si kya buntu otandika ogenda maaso nze kukola lugambo ono nadduka olugambo alututte firimu egenda maaso weetegereze onzise naye gwe olibeerako ddi ku saidi yange nze muganda wo abano nga bayingira ayagala kukola lugambo leka naawe tokola kintu ekyo kati kumbe ono yawasa bava mu kinaabiro ne kasuuka baabano bajja kuno bano bali munda ono ajja ayita mulamu bano sokoni abakazi kati jjukira no naye atya okumulaba nti yawasiza mu nnyumba ya muganda w'abano gana amaka muganda waabwe yali nnyinigo n'afa kati namwandu yaleeta ekirenze ekito
Kuki? Kiri wano kimulima empindi bulala. Zamba kekyolu. Namugane naawe lwaki tompuliriza. Jatugendeka. Owonye. Ngono tatandika kuseka. Olugambo lukusaze. Olugambo lukusaze. Obadde sebo omaliridde ojja onkoleko olugambo bw'otyo. Mukama Katonda antaasizza. Antaasizza Mukama Katonda ayingidde mu mbeera eno. Naye obadde omaze okunkolako olugambo. Kati olugambo loka lukusale. Ekintu oli agambye ndyako bulina gye ndaga. Omuntu n'olemesa omuntu okuba nga walampa Fazadi ali ku kibala. Leka naawe tuddeeka ajjawo olugambo oli muntu mukulu. Kumbe bano gye bali beekwese manju. Kyokula bakiyita batya? Beekwese manju. Namuganja kudda. Nina mugamba nti nno oyagala kubba bba waani? Oyagala kubba bba wa muwala we. Laba filimu. Maama naye atidde baba kubasanga bano. Ate ndowooza empiza ndikyuseemu ne bazikuba ono. Sebo yawasa olulenzi olutaali eno. Kyobola watafeena muwala we oba akomawo baki. Yali ku bya lulenzi. Baba gwe baawasa yenna. Kiri wano kisajja kyattu bino ebisajja bya Maniyu. Kiwagira Maniyu bambi. Ebisajja bya Maniyu birayika bifumbirwa nnyo. Kati bakiwasa. Namugani mbawonye. Baba kukulabako. Babadde bajja kunfulumya mu nnyumba. Kubanga abantu b'ekikanga wo bamanyi. Tebayinza kukukkiriza obasize mu nnyumba ya muganda waabwe. Ate nno omukazi ono yakola ekintu naye ng'akimanyi kyabwewussa. Naye n'asigala ng'akikoze. Munnange yamugamba mbu ennyumba yaabwe era bali wano okulya bulamu. Kati ng'amugamba munnange wano bali balamu bange baba babba bange. Era ebbo bali bakwata. Wangamba wonna wawo nali mmanyi wange. Kubana bba wange yagandekera omugenzi kati gwe waddira mu bigere. Kwebanya buli w'oyingiridde wonna oyingiridde mugenzi. Kati omugenzi bali baganda be. Olaba okujja mu ngatto z'omugenzi. Ono ali mu ngatto z'omugenzi yeediriisa. Namuga kati kye ngenda okukola kwe kwambala. Manye babadde banjagaza ki? Njagala kumanya babadde banjagaza ki? Kuba kati bayinza oku mboba tebantegedde. Obirabye? Kati tugenda okudda eno bano batuuka. Namugani teweefuga lugambo oba wakuluutya. Oyogera kino oyogera kiri totuulako wamu kwegamba wenna obeerawo omanyi kiki naye toguma. Olabye olugambo lukusaze. Teweewumuza. Oddako ku kino nakiri oli kubitakwatako. Lwaki tobeera ku bintu ebikwatako? Namugaa leero binsaze naye tebigenda kunsalira ddala. Ngenda kakasa kale omuwala kadde anti bagenze out. Omuwala kadde mugambe nti omwagalira omusajja. Gwe nno olabika oyagala kusukkawo. Oyagala kati kunnyingirira buyingirizi. Kumbe onaafuluma. Owa ate olagawa. Nange sijja kusigala kuba kakati ogambe bajja kutukuba. Kati gwe kiki olebera oddawa? Abakazi bazze bakambwe. Gwe kennyini naawe obatya. Kati atondeke wano we bakomawo. Abakazi bakambwe naga abakazi bakambwe ate gwe bakwagaza ki? Kasuuka tontama. Ddayo mu nnyumba ogira ofumba emmere. Sisigala. Kasuuka tayagala sigala. Weba nantema. Kasuuka bino ebipale bya damage bino byayambala bino. Nze kaŋŋendeyo ndabe kye baliko then nkomewo. Kasuuka ddayo ofumba emmere. Teekako omuceere. Bali banfuukidde ekizibu naawe onfuukira ekizibu. Ogira ossaako omuceere ofumba awo nga bwenzija. Ate ongoberera olaga kazi ono lwaki andeka wano. Omanyi oba bakuwasa naye nga tokkiriza nti bakuwasa. Baba bakuwasa naye nga tonnakkiriza nti bakuwasa. Kwekwate kubadde munda. Naye ng'ekituufu bamuwasa. Firimu egenda maaso. Bano bakyayomba. Bakyayomba. Ngenda kumugamba. Kakomewo ngenda kulopa olwaleero. Nja kumalamu olugezigezi olwo. Omuntu n'obeera ng'olyawo
nali manyi nti liryo omatidde omuvubuka omubbye ogenza omukozesezza omulimbye nti mukola mikolo kumbe oyagala kwejavana mwana w'abandi ekyo tekikomyawo okugenze maaso ate omuvubuka ze oli mumugwa bufuba ku omuntu omukulu atewumuzaako wabaaki wakomerawo ngenda mumugamba omukazi yakwata buloka siya ebintu bitabuse manyirira wano weerabidde nti wajja kukyala okolako olugambo ani abagamba nti abagenyi muba n'olugambo kati genda olukolereko eyo kati nga talaba omuteeteeyi amubikomu saagala mumanyira kolako olugambo kati kumbe ono ali mukubajja firimu egenda maaso njagala weetegereze kati kumbe tuba tuli awo ono naye alabika w'ensimbu akomyewo omukwano gumuli bubi tannaweera ow'ensimbu takyawe ono ali mu kupakuka aleeta ettundubaali ewaka akyaliwo yekka muganda wa mukubba ejjinja ku mutwe tazzeemu kumbe bannanga ate ogenda okwetegereza onouna agenda otuuka sukulindeko lengera sema yatuuka abikka yamumanyi kukuuma wangi sema nze ozingazinga kyekyo mukuuma ozinga mukuuma si omuntu ono yesi muntu manya ono kati gwenzise okimanyi yaŋŋamba mbuno ogw'ensimbu naŋŋamba mbusimanya ensimbu zo zijja kunkwata naŋŋamba mbu kumbe buli jandoga era bwe mukubye bwenteddogo ne linvaako ogambye eki semawulira ono kizibu kyekibadde kinnemesa okwagala kati mukuuma mugezi yamanya nti noono amwagala n'amugamba nti ono yabadde atulemesa omukwano mugjeewo kumbe waliwo atuuka abaami n'abakyala waliwo atuuka ono yawedde dda jangu gwe tugire kintu tugende tusuuleyo ekintu namugaa saagala kwegatta mu bintu nze ebyokutemula sibibaddeemu nze nayagala muntu saagala mutemu anti kino kyekisiraani yabadde atulemesa ono yali atulemesa yali yandoga nneme okwagala kirabika n'ensimbu ekkuba eva ku ono kale situla laba laavu weemuyingiza mu bitamukwatako situla tugende situla tutwale kumbe waliwo atuuka onaze kulaba balaba basitula ladies and gentlemen baba basitula nga basitula bati batwalayo nga basanga batwalayo tujja kusukako wano naye tugenda kwa tukomawo ne paati endala tusobola okumanya leero oludajja biggwera nagamba it's all about Eslage Films, a Strange House production, Emmy's production, nga bulijjo tubaagala nnyo.